Luna yalaza akasolo bannange nga kalungi bitya nsobola okukakomba nsobola okukanuuna nga konna kalinga sweet bomb Ajja Luna eno omuswa baddange nze Ajja Luna njagazza abasiraamu kati sikyali ambizi njagala abasajja bayisiraamu ninga akawulira kanyingira bannange amazzi gaagala kujja spams ziri wano ziri ku banange ulira olaba nakalabyeko bulabi n'enkyamuka olwo singa yakanteeka banange Ajja Luna eno Ajja alina ekivulo ng'ennaku z'omwezi 9 nsaba mujje tumuwagire guno omwezi August tugenda wagira Ajja Luna Ajja Luna bakubikula bubikuzi oba Justin weyayagala otulage ate Beribata yaŋŋamba Finally ekivulu kya Ajja Luna mu biru kyabaddewo ekiro ekikeseza olunaku olwaleero ku Serena Hotel neera ng'abantu beekulungudde mu bungi ne basobola okubeera nga bajjuza Serena Hotel Ajja Luna mu biru n'abakuba omuziki. Bintu bingi ebyabaddewo before Ajja Luna mu biru nga tannaba kubeera ng'ateekawo konsati eno mwe mwali n'ekifaananyi ekyalinkinga nga kiraga mbu Ajja Luna mu biru ayinza okubeera ng'alina kadama gwe yali akisindikira eky'obwereere bwe era bw'ati ate by mistake n'akiteeka ku status y'essimu ye. So abantu abalina kontakiti ya Ajja Luna mu biru ne ba screenshotinga neera ebitundu ebyekyama ne bitandika okubeera nga bitambula. However, okusinziira ku Ajja Luna mu biru agamba ebitundu ebyo ebyekyama si bibye naye okusinziira ku bantu abasigadde bo bagamba Ajja Luna mu biru bintu ebyo bibyo kubanga contact yo oba essimu yo yennyini buli omu alina enamba ye y'essimu mu contacts ze ku WhatsApp balaba status eyo. So by mistake ayinza okubeera nga yali uploadinga ku status nga nagwe yali abisindikira neera tomanya ayinza okubeera nga yemu ku nsonga lwaki abantu bajjudde bagende beerabireko ku Ajja Luna mu biru nga performinga ng'eno wansi we bakutte amasimu we batunulako eno ku screenshot eri we batunulira ku Ajja Luna we batunulira ku screenshot we batunulira ku Ajja Luna kati awo simanyi ki exactly kyabatutte naye nga kyolina okubeera ng'omanya nti Serena Hotel yo bambi yajjudde bulungi nnyo Ajja Luna mu biru n'asobola okubeera nga abakuba omuziki. Abayimbi ab'amaanyi bonna almost Serena Hotel bamaze okubeera nga bagivunnamya. Cricket over bagivunnamya kati Serena Hotel bagivunnamiza kati simanyi kifo ki kibagenda kuddamu kubeera nga bavunnamya naye nga concert yabadde successful eya Ajja Luna mu biru. Wano kwa Semax Media tujasigala tubawa updates. Kyolina okukola subscribing nga nyinga notification bell ebisigadde obitulekere.